Hello, our fans. We love you so much. I'm Dr. Tactical. I'm here with my princess, Rashida. Hello. Love you. Atuwadde ebyokulya ebindazi bibeera kiramba mubeera abo bagizinga bana mutu basanga temwe mwagala kusaba sente za ddala tweyanza nnyo mukama wa tubagamba ani twasanze Nicholas atunda atambuza bindazi Amandazi against on this Nicholas mwongere mugulako ebindazi abantu abali emijinge abali ekasagga abali ekyambogo ekapeeka esemuto okwetola onana luwero ona oyitawo gwe balekola mukama wa amina ya kati koyo mune Ebiseera ebisinga obungi mulaba content ne munyumirwa ku TikTok oba ku YouTube, Facebook oba walala wonna. Nenyagala bakakasa content si mwangu wakola. Leero tutambudde ne tuve waffe bweyogerere mu kibuga gye tubeera ne tuolekera mu district y'e Nakaseke. Tuyise Matugaawo ne tukkirira paka ku round y'Essemuto ne tugenda ku kyalo bakita Kasaggawo tusinkanidde omuntu atutambuza obadde nga tweyongerayo mu ndokola content. Leero tutambudde ne Katiko family Rashida mchala we Mahadi baby wabe omanyi bulungi nnyo nange Sonko Muhammad okujja okubakolera content. So ngenda bawa interview no balaga biki ebibadde side eno nga bunyumirwa ne content simwangu. Kale nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 oba noti 78 Kale nze Sonko Muhammad omukutu Good Talent kwasinzira kubeera ngo tulaba ate ku side endala atuyinayo account z'abakulu bano YouTube channel etiwa Katiko family osobola genda ku YouTube nonya Katiko family ojja bango labawo akakwatagana ku family ya Katiko ne mchala we bibakola n'ebirala side ne Good Talent mutumanyi bulungi nnyo tukola amawulire ag'enjawulo okwetolola eggwanga ne but especially tukola nnyo interviews ez'enjawulo ezitafaanagana koko nga zolaba wala ebyano biba byanjawulo munko nze Sonko Muhammad atwagala okubeera nga tetunyumyamuko ne Dr. Katiko mumanyi bulungi nnyo tulaba tobulamu butambula butya leero mazaalibwa ge ennaku z'omwezi 27 video no wogirabidde manya nti tugikoze ennaku z'omwezi 27 sawa nga 11 ez'akawungeezi ne tujja tubeere nga tetunyumyako naye tulabe ku bulamu bwe paka watuukidde wano ennaku z'omwezi 27 omwaka 2024 olugendo lwe lubadde lutya omukulu Katiko obulamu buli butya obulamu si bubi kutwaliza awamu sooka obuze ku bantu baffe abatulaba basebo ne bannyabo mujje baleko hello people nabali eyo people from America Nigeria yeah greetings to you
Yeah. Okay, ekitegeeza n'ekizungu lusomanyi okukiyisaamu nkaawo. Lwaki okyusizaamuko ku lulimi olwaba nnimi ab'ensi batali nnyo mu Luganda nati we bali nabo babeerako nga balaba sooka obongereyoko akagambo bagambye kati wendi Dr. Katiko tugenda wayaamu. I'm here. I'm called Dr. Katiko. Yeah. I'm here to greet you or to be with you. Okay, thank you so much. I'm here with Dr. Katiko. Dr. Katiko is found in Uganda. We are in East Africa. So Katiko lero mazaalibwa go, today is your birthday, is it right? Yeah, nga 27 ogw'omwenda. 27 ogw'omwenda. Bwali bwe buti mama lwe yakuzaala? No, tebwali bwe buti naye nze yanga. Olunaku. Lwali olunaku bwe luti. 27 ogw'omwenda. So lwe wazaalibwa n'obeera ng'ojja ku nsi. Era buli nga 27 ogw'omwenda. Beera nga njaganya okuzaalibwa kwange. Nawe olinganga abakazi emyaka emituufu togyogera kubagamba nti bannange emyaka nina bwe giti. Si nti ninga abakazi. Asinga wemanyi nti obadde mu mbeera bweti kati ne maama kennyini abeera awo n'agamba jukira nabo bamanya abakyala mukadde wange naye akuliridde ali awo gamba aleka nakuzira bwenti olabika nakuzira myaka bwegiti alabika olina emyaka bwegiti naye kennyini naye ngakubuzaabuza waliwo namubuuliza nno nga ani mu P7 mugamba naye maama ekituufu nina emyaka emeka agamba gwe manya kyakula lwaki oyagamba ng'okula kuti emyaka kyagenda oba okyawanvuwa ogejja owanvuwa oyeruke namu ndowooza waki yali ayagala otegeeza kuba nalinga olumu kimwesibako gamba mbuulira agamba gwe manya kyakula nga ye maama wate bwagamba kubanga ndaba obwongo nina bulungi nga mugamba maama nina emyaka emeka alina emyaka 10 bwegiti ne bwegiti ngamba negamba kale okyakula kanawe kyakikirizo kyakula ngamba okweyongerako nga mukikula oba wewe ziba footing eri mu kitundu 2-3 oba 5 anze kyemanyi kyakula okyawanvuwa ye Dr. Katiko so ade bagamba nti mumpi yakomaawo yandikusanga obudde bwonna iwe wagulumbire gy'oli kituufu. Okay, Dr. Katiko obulamu butambudde buteba kuzaalawa? Obulamu tebubadde bubi. Nkulidde mu side z'omu Western. Gye bakuzaalira era? Gye banzaale. Kale we nagenda okubanga ategeera. Ng'oli mu West eyo bayita ekyalo bakiyita batya? Bakiyita Lwentuha. Lwentuha. District ki Gombolola ki? District Loza district eri Bushenyi kuba wakava Mbalala n'ogenda bayitayo Kaboohe otuuka Lwentuha abatona batuuka Bushenyi yennyini awo era bw'otuukawo n'obuuza otuuka Lwentuha n'obuuza wa Mzee Yusuf Kahira ya jjajja wange omugenzi Yusuf Kahira eyo sayidi ya maama ya taata ya maama sayidi ya maama ngera gye nkulidde gwe musaayi gwange ate taata ye aliwo taata ye yakita yafa naye nga yewuwe wammwe sayidi ya taata famire ya Mzee tetuli nnyo kyeva nkugamba nti temuli nnyo batogimanyi completely nakomagimanya nera nga still nga nkyasoma nenvaayo ng'okyusa face toyagala nnyo kubimanya ebyayo toyagala bimanya okulidde bukojja katugamba okutwalize wamu bwe kityo. Okay, tulina Dr. Katiko twagala tube nga tuyisaayisaamu manyi most of them tuba n'abantu baffe ne tutataka okubamanya obuvo n'obuddo bw'abantu baffe kati mami ye ali luddawo? Mami neera gyali ali Lwentuha. Ali Lwentuha ate okuyingirako mu kibuga Kampala? Ayingira kimanyi kuba neera ninayo basenga bamaama abato bonna mwebali ngabagamba ne bakazini blaza mwebali neera ne ssaawa nengamba newali enansana waliwo abaliwo ninawo ne basenga enansana nga bafamire sayidi ya maama so si biti ya taata neera wonna webali ate abo tebaba basenga baba bamaama agende wanga ali sayidi ya maama. Okay. Osomera wa okusoma kwasomako kyenkana ki? Nayingirako senior 4. Wagikola n'ogimaliriza oba wayingiramu nnyingire? Sagimaliriza. Tewagimaliriza? Abayo nga ndi mutamuto. Naye nga P7 P3 senior 3 wagimaliriza bulungi? Kitegeeza baba bakubalanga wa P7 okutwaliza ewamu. Naye ekingeri ekyo kikubya ddala bulungi kyaba A level, advanced level.
Okay. Bana yabatulaba leero ge mazaalibwa g'omukulu Dr. Katiko ono golaba wane tugambe kati tunyumenyumemuko naye aberenga tuyitira mutumanyi obulamu bwe naku z'omwezi 27 video nasigalayo ng'ekijjukizo nti Dr. Katiko ya celebrating a birthday ye ne mu bigambo emikolo tugimalirawa ejja birthday ku celebrating biki bikyandi so on emikolo waliwo abadde bampise naye nyinza ogendayo lwakuba just lwakuba nti twanditegese wano naye nga bwe bimanyi economy nebeera yakasente nzibu economy okuteeka teba otegeka oba olina osanyusako ku bantu bo naye akantu katukuttemu akyakasente naye tomanya n'enkya nalwo olunaku nsobola okugamba tuyinza okugamba birthday katugisengule after party after party ndowooza bwe tuyinza okiyita bwe tuba nga tufunyemu tusobola okukayita ka after party okay omukyala leero omulese leero bulijjo tubadde nga Mahadi waali mukyala waali leero wagwana mukyala waali naye adda alibizemuko alina naye byali mu kwasaganyaawo alina byali mu kutetenkanya kugatagattamu tuliyeriremuku ku bulamu bwo ova wansi ojja okula kyajja kitya gwobere bwotyo mami naye bwati walinga gwe no ekikula kyo nti mumpi ate taata ye tewamuwulizaako family wa muzeeyi nawo nabawulirizangako naye ne muzeeyi sigamba nti tewali omuntu wakikula kyo wa muzeeyi ate tewali poze wa maama nayo tulinayo anku waffe naye kale ndowooza bayinza okutuuka nga wano naye just lwakuba nti omutwe munene mukko kale yayinza okuba nga ekifaananyi kiringa ng'ekisika nate tabalibwa mbampi nnyo geti oginywereza eddala tabalibwa mubampi nnyo nnyo okay olowooza kiva ku ki oba gulowooza kyava ku ki bamanyi tugamba abakyala bamanyi obutamira bulungi ddagala bikiwe ebityo like gulowooza kiva ku ki tewaba buzibu nze kyenyi nze kale nga nze kyenzikiriza Katonda yabansazeewo kitegeera kijja buzi Katonda n'asalawo n'agamba gundi beera bwoti babuuti gundi beera bwoti ne bwoti kati webalira mu bantu abaliko obulemu oba like just kiki bw'owulizaako abasawo bagamba ki mu ddwaliro oba gwe tokolanga ku research kwebyo research nagikolako naye nze nga nze mind zange kale bwe bakitwala naye nze nga nze ebirowoozo byange biŋŋamba kasita wekkiririzaamu n'oteeteekamu ekyo ekifaananyi sikyobeera yadde basobola okukigamba nti kyoli naye gwe mind zo n'otakiteekamu sikyoba oli kuba nkati nga wendi nsobola kale okugezaako okubaako yadde omubiri gwo nga gwo munafu naye nsobola okugezaako ne ngamba nkozeeko kino naye waliwo oli nga ye agamba nti ndi bwe nti sisobolerako ddala nti nga ye mulema oba talina mawulo okutambula ku mukalu biyinza bwebityo nabeera awo nekwatamu naye waliwo egundi muzungu egamba disability is not what inability disability is not an inability oba kyebavunula nti obulema si buteesobola okay nze nga nze manyi zange sikye kale kiyinza okuba nga kyekyo naye nze nga nze ndaba okay abatula tulina Dr. Katiko leero mazaalibwa ge ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda ge mazaalibwa ge obulozi bw'ennaku z'omwezi 27 abeera celebratinga oba abeera ayingira omwaka omulala oba omwaka omujja nga yegattaako omwaka omulala ku myaka egyo gy'abeera alina tunyumyamu okuwona naye mpolampola tulabe kusoomozebwa ki okubuli mu bulamu bwe ebibadde bitya ndiso omi kusoomozebwa kikozi osanga gwe okuva gy'ovudde paka birthday y'olunaku olwaleero kugamba kino kinsoomozeza kino mbuto bwange kyakola bwe kiti olaba abaana abamu nga balwalwala nnyo olaba nga bakola bwe bati like kigwe kikusoomozeza bingi naye waliwo ebimu naddala mu society kyekisooka society oli bwakulaba banga kinga omuntu ali awo ekintuntu bakulaba nga ekintuntu oba nga kiddole ekiri awo alaba nga ekyokuzanyisa kitegeera bwekityo kirala nobula
obulamu nabwo olumu otuuka nga waliwo ebintu ebimu kale nga tobisobola challenges zibaamu okuboola nti batya balaba nga batasaana mu bantu ne bobeera nga waliwo oyinza otuuka osanze bali awo bakulaba kano kakimye ekiwano kano katuula katya mufe kagira katuvaamu ngaakulaba nga gwe byoyinza okuba nga bye baliko oyinza okuba nga tolina byoyinza kubaako ne idea yabyo oba tosaana nakubibeeramu byo bye baliko bakusharinga mboozi nabo bwekityo. Naye ku saidi y'ekikula kyo nga bwe kiba kiri olina byogamba nti olw'ekikula kyange kino kyo nkyebaliza Katonda wano nayitawo lwa kino nayitawo lwa saizi yange bweti. Ebiri kwekisooka ndi nnyo hambo kyebaliza Katonda ndi hambo siina mbeera mbi ate siina ntondo olina obaŋŋamba ekintu nga kinyiiza nsigala still nga sikiraba bulabi nti kyo kigambo kyo kiyiseewo kitegeera pozi ng'onkubyawo problem oba naawe olwana bakubawuzaayo neera nkwewooma nekudda eri bbali naye neera still kiba kinyiga naye ekigambo ng'ekigambo kyo tekinsigala ku mutima nti kinnume naye nga kyensinga okugamba sooka ndi well talented olina ekitone ndi well talented as in entertainment ndi comic kale n'okuzina nalinga nzina big-boy just lwakuba tiwenafunamu obuzibu ku mugongo naye amaanyi ne gasaala neera ne baŋŋamba bintu ebyamaanyi nnyo sibigira okwekaka neera sitera nnyo kwekaka naye nga walala ndi nnyo komiki neeyagala ate ne bwembeera mu bantu at least mbaawo wembayingiramu neŋŋamba nja bayingiramu oba lwampaka mbeere nga mbafiitingamu yadde temundabawo naye nga mujja kundabawo kyekyo kyensinga okwebaza Katonda era Katonda mwebaza nnyo okuba nga mpadde omutima omugumu. Amiina. Mu bya entertainment kiki osinga okola kino gawe otuuka mu kino abaliwo basima ne bagamba ddala tutine Dr. Katiko mu comedy ndi mulalamu nga ninye ku stage endulu evuga Allahumma salli okay sawa ine ebifo nga betaaga basanyusa mu bya comedy babere nga basalako ate entertainment tumuyina mungi nga bwotulaba nga group yaffe wano tulina dance comedy byonna oba olina emikolo oba olina ekifo kyakusanyukulwamu tujja ne tukusanyusa oba olina birthday kati ngaffe ffe ngaffe wakati soose kwesanyusaamu awaawo ku makya ffe ngaffe ne twesanyusaamu ne twebeesabeesaamu twebuzaabuza yadde kakeke kabadde kabuze naye kyemmanyi kakeke kajjawo de wonna ebyo. Tulina Dr. Katiko banaye leero mazaalibwa gwe tuwayawayamu kutwala bulamu butambudde butya just kajjaba kati nti ka interview naye kabeerewo ng'ekijjukizo nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwaka 2024 waliwo at least okucommunicatingako n'abalabi oba ne bafanize abakatiko family n'aba Good Talent side eno omuntu waba nga abanoonya ku mutimbagano sooka oyiseewo emitimbagano gyaffe mutimbagano waliwo Dr. Katiko family si dokita wabula Katiko family ku YouTube ku YouTube searchinga Katiko family otufunira ne Good Talent Management YouTube channel nayo kotufunira buli kimu enamba zibeerako n'ogendako n'otufuna oli eyo oli muyimbi oyagala namwe abaagala obulango mutuukirira obulango tubumanyi bulungi tukuba ne tusharinga oyagala kugira kikulangalanga tubimanyi mutuukirire tubaweereze kuba kati saawa eno kyetukola kyetukola bambi kyetukola mutukwateko mutuwagire. Okay, Dr. Katiko content enkola ya content eri etya tulabako ke bifaananyi twafulumyeko mu kibuga Kampala
nembeera nga mweyongerako wala lwaki ku luno kyabadde bwe kityo from Kampala nga content yabadde ali wano paka okufuluma gende mu lwa Kampala ekintu ekyo olaba abantu abamu balaba nti tubikola tuyimudakika mekake wayawo mukaaga abantu abamu balaba nga tubikola naye bandi bino singama tubikolerawo naffe tulina abatusapootinga tuteekamu amaanyi tulina okutambula tulina okulya tukola ki tulina okuyiiya tulina obbayiiza tetulina beera ku kintu kimu tetujja beera nti no tukolere ate wano mu kibuga wokka tulina okutambulako n'eyo mu byalo tuyiye lifestyle yo mu byalo yo mu kyalo tulabe kyalo kitambula kitya n'ekibuga kitambula kitya nga tetulemeza ku kintu kimu naye bikostingamukko waba okuteekamu akasente kati songa tulaba nti kufuluma kugendako mu nsozi emigga ebibira nenga yenayina content tenje biki kwambuka mu nsozi eyo nofuna wali amazzi nga olina onoonya okulaba ng'ojjayo ekyakabi ng'ojjayo ekintu ekyakabi kisanyusa abantu ate kyusa omuntu endowooza agambe kino kiriwo ekiti ne bwe kiti content asinga kumenya ati oba singa kalubiriza atya like tujja mukutituma omugu tukola naye amenya abantu balaba beera peeza onoozinamu akatono kateekayo ne kadduka views nnyingi abamu balaba bateekayo byabwe tebitambula kiva ku kicontent avaawo okulaba nti kiva ku kyomuntu nti kankole style ya content nemekola bweti content ekisooka sooka bwongo oba olina okukiwa obwongo okulowooza ogamba bwenkola kino n'olaba n'embeera abantu gye batambuliramu kati kiringa nga life yaffe mwe tuli kuba kyemmanyi gye bali basaizi yaffe naye bali eyo babeera benyooma olyagamba naye ffe twavuddeyo ne tubalaga nti kisoboka kubeera nga famire nemweyagala nembaako kyemukola eggwanga ne libalaba kitegeera kasi obagamba kyekigendwa kiyinza kuba ki mwengeri gye muli nti kati muli mumatala ebintu bitambula abalala bali mu saizi yammwe bwetyo nga bampi naye nga tebaliiko bulemu muyinza bagamba ki kyayinza obbagamba teweeko bakiyita kwekomomma neweekomako n'ogamba noddaawo neweekubagiza vaayo ofune artist wotuukirira naffe wetuli osobola okujja netugatta kuba kyemmanyi abantu gye bali eyo abasobola otuwa amaanyi neera abali eyo abasobola otuwa abatongera obuwagizi mutusupporting tusobola okujjayo bannaffe be bati kikula kyaffe netubanga ekintu tukola ki tukitambuza nabo ne beeyagala yadde naffe si nti tuli awo tuli nnyo gudu gezagezaako yaddeko ng'omubi omweru naffe ne tuvaayo ne tugamba tusitudde bannaffe nabo tubajjeeyo temwekwatako veeyo obeerawo taate otya abantu ate ki jangu otuukirire omuntu omugambe munaye embeera eri bweti empisa bweti ne bweti naye nsobola okugira bwenti nenjiyaako kenjiya kufuna rather than okugenda awo ti munaye mpaayo ebibiri mpaayo ebitaano ngule kikomanda okubanga osaba busabise nga tosobola okuyiya neweekolera tusingako n'otuukirira omuntu n'omugamba munaye nze ndi wano nsobola okuyiya ekintu bwekiti ne bwekiti nsobola okukolayo kantu bakuluka bitenje bakola ki saba kunkwatirako mbere nga akola ki nange nsenvula ngenda mu maaso nsenvula kyembasaba abantu baffe abali mu diaspora abantu baffe abatula abafaanizi okwetoola eggwanga bawubireko batumireko tubeere nga tumaliriza ka interview ka hello people, how are you, how's life? For us, we are here in Uganda just trying to be good. Nenga, we thank you for your support and we like your support. Continue and supporting. we need more support of you. Please support us. We live. That's it all. Okay. Kale yeetaze Dr. Katiko sologenda ku TikTok notekamu Dr. DR Katiko wanotekamu Rashida Yugi obasobola kujja kuzaffe za Good Talent Management, Good Talent Sonko Muhammad Sonko
gonna manya nga bwenga nnyonnyodde osobola okubeera nga butereevu ogguka ku side enya Dr. Katiko alina emirimu okulanga alina shows oyinza okuba nga olina omukolo osobola okubeera nga ate otutuukirira bulambalamba nitubeera nga ate tutambuza ekintu kino together ffenna wamu tulabe nga tubaako ate we tutuuka tino bagamba bulungi nti following zinene entonotono nga Sonko ngenda gikozesa nnyo okulaba nga tuyamba ku bannaffe tusobola obutayamba buli omu gyali naye ate buli omu oli osobola okubaako omuntu gw'oyamba mukategedde kubanga baddiremu we can't help anyone but everyone you gy'oli eyo you can help someone oba okitegeera bonna tusobola kujja nga nze oba ne tubayamba naye buli omu ate gy'oli osobola oba ku gwendo eno oyambako munno naye bw'obadde obuyambi olina obuyambi bulala naye busobola obbeera ate ng'okwata nayo n'owaate omuntu omulala ate obulamu butu bujja okutambula nga bugenda maaso nga buli omu ayagaliza munne tuve mu bya gavumenti etuyambe simanyi batuyamba nti so onu tukwataganire wamu akazanyo katambule kagende mu maaso omwagalo osooka omuweerezeyoko ku bugambo sindika obugambo buli sweet eri ku nnaku luno lwa birthday ng'obuweereza side eyo yep my beautiful my African queen kaninda ko kasebezina kama African yakala my beautiful my African queen just know that I love you manya tujabeerawo tujabeera lwerera I love you you're so awesome you're so marvelous you're so delicious ndako kweka lyako okay Dr. Katiko nkwetaaga tuyina tune yaffe empya abantu bajukize ku tune yaffe yakwetaaga basubscribing bagidownloading bongere okukozesa kola nadeko nga mugamba akola challenge mujaba mu mudi waiting ogenda account no givisiting like that tune yaffe bagita nkwetaaga Dr. Katiko alongside Rashida UG akoze akayimba ako batuli mukwano muhabbati naye msubscribing muliking nabakola duets mukadueting naffe challenges naffe tujja kaduetingamu supporting atambule ate tukyaleeta obulala just eyo ntandikwa atobawadde mukakapera just katini nnyo Rashida nkwetaaga Rashida nkwetaaga Racho netaaga kubanga olina nyashi ngambe binedene aya basi nina Dr. Katiko tubadde tuze kubabuuze ku naku lwa birthday ye naye kyetumanyi gye bugenda maaso jja batongere banga about updates ekinaba kigenda maaso and so on so lero tubadde naye tusobodde okwagala omufuna one on one tubeere nga tunyumyamuko but with the time tujja banga tukomawo kubanga tubanjulira programs zaffe endala twongere bajukiza tukola airport pick up tutambuza abantu from the airport paka ewaka ewammwe ku mulyango Rashida ngeno ngobereko akakaleekaana tukola airport pickups tutambuza abantu okuva ku airport paka ewaka ewammwe ku mulyango osobola obeera nga ate tusupportinga mu mbeera efaanaganako ng'eyinza obba nga gwakomawo oba ng'olina omuntu wagenda okubeera nga ate akomawo okuva ebweru w'eggwanga emitala amayanja ntugenda tumwelcoming ntumukima oyinza n'ogamba oba ojja ku airport jawo ne Dr. Katiko oba jawo ne Rashida they welcome me it is very possible you can do it you come at the airport ne tukukima nabo ne tugenda ne tukuwerekera paka wamu waka ng'oli mu vibe onaaba nga kyeweetaaga ayagala tumukimire ku camera it is very possible ayagala nga kamera teliwo teliategedde nti neggwanga oliyingidde oli private era again it is very very possible kale nze Sonko Muhammad akumata kumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155